Tukwaniriza mu mawulire agataliiko nfuufu po mayinja ne ttiimu Kabiriiti omwoleso gwa Bread and Groom nkujjukiza gukomekerezebwa lwaleero gwa mikolo na mbaga erugogo wano okuyingira omutwalo gumu gwokka weeyina obudde obeera ekitundu mu nsonga ezo. Tugakuddiramu ge twakuwadde ekiro kyajjo. Kalira munnaffe kansooke nkuwa emitwe emikulu egigalimu nkomewo nago mu bujjuvu. Osavaayo agenda kuba abantu amasasi. Osafunye obutakkanya n'omuvubuka olw'omuwala n'awandagaza amasasi mu bantu. Gassa omwana n'okulumya abalala babiri. Amukudde mu mugongo ne mu lubiriizi. Abaana abataamatidde n'ebyavudde mu kukebera DNA ez'omuyimbi Kafeero bajulidde. Baagala sampo zitwalibwe ebweru. Baagala ebitongole bye bituwe specimen samples ze baakozesezza. Olunaku olwokubiri olw'omwoleso gwa Bread and Groom. Pastor Isaac Alwomushana awadde ababaddeyo obukodyo obunyweza amaka. Eri muntu alowooza bituufu nga bamutadde mmere mu maaso. Abazze mu Bread and Groom basiimye omutindo. Lengera emisono egiriko. We are giving them exciting, amazing discounts. Nziramu okukwaniriza munnaffe mu gataliiko nfuufu tugasimbudde n'akasatiro. Mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero osuwa poliisi y'ekyesiiga e Masaka eyo bwasseeyo omugemera wala mu bbaala n'awandagaza amasasi okukakkananga gano gassa omwana abadde asituddwa nnyina mpozi n'okulumya abalala babiri ne baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo nga biwalataka. Osso n'akwatiddwa n'aggalirwa ku poliisi e Masaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wabaddewo akasatiro mu katawuni k'erwa Gulendeba mu ggombolola y'ekyesiiga Masaka. Mu bbaala emu osi w'ekyesiiga Wire Okwarobo bw'afunye obutakkanya n'omuvubuka nga kitegerekese nti bombi babadde bakwana omuwala y'omu akola mu bbaala eno. Kigambibwa nti Osobo oluvannyuma lw'okukyankalana alagidde ebbaala eggalwe kyokka we bagezezaako okugaana n'asikayo emmundu n'awandagaza amasasi ng'agasoose okwasa endabirwamu z'amadirisa g'ebbaala era abadde ddukadduka ng'abantu bafuluma okutaasa obulamu. Oba olufulumya ebbaala n'atandika okuwandagaza amasasi wabweru abantu gye baddukidde era nga gakutte omuwala kisa kya Mukama Aisha w'emyaka 19 ng'ono abadde n'ekitawe nga bava kutunda mucomo mu Kivulo era amasasi gamuyise mu kibegabega ne gaggukira emabega. Tumageze kulanga osavaayo agenda kuba abantu amasasi bw'ati ne munakamundu ke kali. Akatono ka pisto nga kumu bagabadde nga 10. Kisa kya Mukama abadde ne mutabani we Mbazira Ashraf ow'omwaka ogumu n'ekitundu ng'amuweese ku mabega era amasasi asatu gamukutte n'afa ng'atuusibwa mu ddwaliro e Kaliisizo. Lyamukudde mu mugongo ne mu lubiriizi ate maama we ku mukono. Tufuna mmotoka netuleeta wano ku ddwaliro eddene ne tufuna obujjanjabi abadde tebunnagwayo omwana n'afa. Omulala akubiddwa amasasi ye Gerard Kiweewa amanyiddwa ennyo nga Jjajja Baamu ng'ono ye abadde asimbula pikipiki yadduka okwetegula ekibabo essasi ne limukwata akabina ne limulemera munda. Ono abaddukirize bamuyoddeyodde okumuddusa mu ddwaliro e Kaliisizo kyokka ne bamuwa amagezi okweyongerayo mu ddwaliro ekkulu e Masaka era nga bamutwalidde mu mmotoka ya takisi okusobola okutaasa obulamu bwe. Osso yakola nnyo anywa nnyo omwenge n'akola obukyankalano. Yeetaba mu kugula abakazi ate kyatasobola n'abavubuka balala. Y'ekisa kya Mukama nga asimatuse n'ebisago ne kitaawe Ashim Ismail Muziba bannyonnyodde ebibaddewo. Negenze okuwulira ng'essasi libaluka. Neŋŋamba ati essasi kiki kino ekiri wano. Neŋŋamba taata twangu tukole ki tugende ewaka. Negenze okuwulira ng'essasi eryokubiri likuba nga mpulira omukono sikyaguwulira. Neŋŋamba omukyala eyambadde okumpi timpulira gunene omukono sikyaguwulira naye sima kikye gubadde ne mugamba sikunkwatireeko ku mwana. Kumbe omwana uko yari amukwatidde wana kuzukuru kange
bakakubya amasasi 2 mu mugongo nabadde manyi musaayi guva mu mama we kumbe guva mu mwana. Muno mubaddemu ne basajja bakulu abamuwaddeko obujulizi nti azenga abasigulira abakyala era nti abadde nga tagambwa nga yafuuka sseggwanga ku kitundu n'abalala ne bennyamira olwa Osono okukalakala n'emmundu mu bbaala. Akavuyo kabadde ku bikyala maama abyagala nnyo bwe buzibu obwo. Abadde ayina omutima omubi n'embeera embi ennyo era nga omulabye omusi w'abantu ng'alya mu lulime ne mu luzise nga atulugunya abaana b'abantu naye nga takkirizibwa mukyusa. Nalina omukazi gwekala naye nga omwagala yali ansuubiza okunzita ne bw'osso yajja n'akwana omukazi mu maka g'omusanyu bakola obuguyo obunene nnyo twagala omukuba n'ayagala okubawo amasasi n'akuba n'amasasi gaali mangi olaba kuno bonna nga yabakwana baabwera ojja bonna babatwalira eddala tebadda beegayiridde poliisi etereere. Abasirikale okuva ku kitebe kya poliisi enkulu e Masaka beegatiddwako abapoliisi y'Ekyannamukaaka ne basalako poliisi y'Ekyesiiga era Osono abadde mu ngoye eza bulijjo ne bamukwata ne bamutwala okumugalira ku poliisi e Masaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tekidda mutwale gasiya wamuoyo. Amyuka Radis w'e Masaka Robert Kambogo akakasiza okukwatibwa kw'omusirikale waabwe ono era nti ab'ebyokwerinda batandise okunoonyereza okuzuula ekivuddeko obuzibu. Era njagala okutegeeza bannamasaka nti babiri bagumu ekirungi ono ali mu mikono gya poliisi akwatiddwa nga suspect agenda annyonnyole ku ebyo ebyatuusewo kuba yabadde akutte emmundu. Alabudde n'abantu abakyokoza abakwata mmundu okukikomya. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Abaana 21 abawanduddwa DNA nti bano si baana b'omugenzi Paul Job Kafeero. Bano balagidde bannamateeka baabwe okudda mu kkooti bafune ekiragiro ekibawa olukusa okutwala sampo zonna ezabagibwako e Bungereza ne South Africa zongera okwekebejjebwa. Bino bikakasiddwa munnamateeka waabwe Joseph Luzige mu mboozi ey'akafubo n'omusasi waffe. Ensonga z'ebyavudde mu keberendaga butonde z'abaana b'omugenzi Principal Job Kafeero ezazudde nti ku baana 25 alinako abaana 4 bokka zifuuse nnamulanda. Alizaati zakasizaako abaana okuli Kafeero Benedicto, Kafeero Simon Peter, Kafeero Thomas amanyiddwa nga Swaziniga n'omuwala Nagawa Elizabeth. Kati olwaleero munnamateeka w'abaana 21 DNA be yawandudde nga ye Joseph Luzige ategeeza nga bano bamulagidde okudda mu kkooti afune ekiragiro ekikaka ebitongole ebyakebera abaana bonna okubawa sampolo zitwalibwa e Bungereza ne South Africa zongera okukeberebwa. Twagala ebitongole ebyo bituwe specimen samples ze bakozesezza okufuna results ze batuwadde. Ekyokubiri twagala ebitongole ebyo bituwe results zaabwe ze ba findings out mu butongole. Ekyokusatu twagala batuwe findings ez'abaana. Luzige agamba nti mu kino abaana baagala bafune alizaati ez'okusatu olwo babeere bamativu. Balowooza nti waliwo ekitaatambudde bulungi mu results ezo. Okuddayo mu kkooti okusaba a third opinion wabweru w'eggwanga e London oba e South Africa kiyamba ffenna. Kansolo Luzige ategeeza nti nga munnamateeka tawakanya byafulumiziddwa wabula kino akikola wansi w'ebiragiro bya bakama be era nti atuukiriddwa ebitongole eby'enjawulo n'abantu ssekinnoomu abaagala okukwasiza ku baana bano. Okusinziira ku bo bagamba tebanafuna bwenkanya. Era ekyamazima nange nga munnamateeka ndowooza nti beetaaga obwenkanya. Bwe baba nga naddala mu kiseera kino abantu ab'enjawulo bantuukiridde ebitongole eby'enjawulo nga bigamba nti biri willing okukwatisaako abaana bano. Agamba nti abaana bano tebaagala bya bugagga wabula okumanya obuzaale bwabwe kubanga abamu bannyaabwe baafa dda akati basigadde mu bbanga. Abaana bano baagala kumanya omusaayi gwabwe guli ludda wa
obuzaale bwabwe buli luddawa. Ategeeza nti wiiki ejja baakusaayo okusaba kwabwe mu kkooti y'e Mengo nga baagala bakkirize bafune sampolo okuva mu bitongole bya gavumenti ebyafulumiza ebyava mu Kebera. Luzige era agamba nti baakusaba kkooti egire ng'erekawo ekiragiro kiyayisa ku bintu by'omugenzi Kafeero abaana abali ku ttaka lye baleme gobaganyizibwa okutuusa ng'ebinaaba bivudde mu Kebera omulundi ogwokusatu bikomyewo. Kati babe bagambye baggyeyo omwana eyaziikibwayo ate twabeerawo nakugobwa muntu yenna paka nga tumaze okufuna third opinion, era nakyo tugenda kikola mu kkooti. Wiiki ejja nja kuteekayo okusaba mu kkooti e Mengo etukkirizise under the Access to Information Act. Bino ebijjidde nga ku Lwokuna byava mu Kebera Ndagabutonde byafulumiziddwa ng'omwana Elizabeth Nagawa omu ku bakakasibwa yalagira abaazika ku ttaka lya kitaawe baggyeyo emirambo gyabwe era n'alaga nti balonze n'omusika. Tuvumiddwa ne tugumiikiriza naye omusika wuno mukulu wange twagala kwabya lumbe. Bino ebibeereddewo nga n'omu ku bamulekwa era ng'onteba kuba DNA nti yamuwandudde buwandiso okunokolayo nti omu ku baana b'omugenzi Paulo Kafeero nga ye Paulo Ssentongo nga zoona ku kitebe kyaffe mu indasitule okubaako by'atangaaza. Ono nga ne ku lunaku alizaatule zaafulumizibwa yasigala mu kusoberwa olw'okubulwawo okutandikira kubanga nnyina yamufaako dda era ng'ategeeza nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1994 era nti ye azze kulwanirira baganda be nasaba balina obusobozi okubayamba DNA eddibwemu. Ne bwenaaba oba South Africa wempulidde kubanga bambi esimu yange yangwako, njagala amazima kiveeyo ngu kituufu bano si baana banzike mulimbo. Nsaba baganda bange mubeere bakankamu teri kitaggwa. N'okudda bamugamba nti afaana gwayita kitaawe olw'okunywa omwenge nga kati asazeewo anywa amazzi naye era akyamufaanana. Ogerera ku mwenge kati konywa amazzi kubanga abanagutunda gujaddiba bagamba omusajja abadde kasitoma kati abuze. Kojja wategerekeseeko erya Isima asabye abaana ababooleddwa okuyambibwa n'okubudaabudibwa kubanga kye bayita mu kiseera kino si kyangu. Omwana wa Paulo Kafeero era ne wali bamugamba yimbamu oluyimba lwa Paulo Kafeero oluyimba abantu bonna bane bakuba enduulu. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Baruhagara mu kufulumya alizaati zino ennaggulu yategeeza nti abatamaatidde naye afulumiziddwa baddemba okugenda ebweru w'eggwanga. Abudu Muwonge ne Maria Nantumbwe okusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Omusumba Isaac Rwomushana akubiriza abavubuka okugendera ku nnono nga beetegekera obufumbo. Abyogeredde mu kubuulirira abantu abazze mu mwoleso gwa Bread and Groom 2026 oguyindira mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo. Abantu bazze mbungi mu mwoleso gwa Bread and Groom Expo 2026 okuteekebwa kampuni ya Vision Grow okuyindira mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo mu Wuma Multipurpose Hall. Buli mudaala w'obadde otunula ng'abantu bajjudde era abamu bakozeseza essimu zaabwe okukwata ebifaananyi. Omusumba Isaac Rwomushana y'omu ku basomesezza olwaleero ng'abuulidde abavubuka bye balina okwebuuza nga ne bannayingira mu bufumbo. Toddayo kukkiriza mbu buno obudde bwa kootishipu mu bumala ka resitooranti teri muntu alowooza bituufu nga bamutadde emmere mu maaso. Bwe baleeta enkoko awo ebifi bisatu toyinza kujjukira kumubuuza nti naye Jeffrey bw'onyiiga oba otya. Akubiriza abaagala n'okunyiiza bannaabwe okupima obusungu bwabwe. Mubuuze bw'onyiiga okola otya. Nabwe nyiiga kale sirina nnyo nkuba naye sikuba nnyo. Kuba muko. Ye era omuntu nga tannaba kugatampeeta lwaki tomulabangako ng'anyiize. Munyiize. Abuulidde abavubuka ebintu bye balina okwebuuza omuli ekika n'eddiini saako eggwanga nga tebannagwa mu mukwano. Ky'obuuza omwana omuwala nti omulenzi ono agenda okukuwasa omumanyiiko kikale bamuzaalawa. Ekyo kyokka bw'oba oliranye omwana omuwala mungulize nti oweewuwo bamuzaalawa olabe gye mugamba talina kyamumanyiiko. Amanyi kimu nti omwami we ye Ambrose
Yeke Miwembeka abuuliridde abafumbo ssaako n'abaagala okubuyingira. Over the years, I have sat across tables with very many Makolis. Abamu bajja before they've started the planning. Akulira eddwaliro lya Women Hospital International and Facility Center, Dr. Sally Edward Tamale, naye asibiridde abafumbo entanda. Era Katonda tutondako DNA ne bwe wazadde abaana abo DNA kulaga nti abaana abo baana bange bava muki bava mu ntungwe zange. Yeekojja Kevin Muwomya abuuliridde abazze mu mwoleso n'abakuutira buli omu okutegeera munne bye yeetaaga basobole okukuuma omukwano. Nti omuntu okulabirira munno akatono konna k'oba ofunye nga tolinze kukusaba kale newankubadde bakusabye naye nga towangaazizza nnyo kye weeyama oyo naye musajja mulungi. Obaddewo n'okuwangula ebirabo okuva mu boolesa ab'enjawulo nga biweereddwa bannamukisa abajjuza obukonge bye bagula ku mulyango nnusu 50,000. Twogeddeko n'abamu ku boolesezza omuli Timothy Namugera owa Javine Hotel e Rubaga, Jennifer Rejo owa Twende Zetu, Ayine Byona Glana owa Slick Eddie, Namaganda Rema owa Rema Visual, ne Kakayebo wa Kiso 88. Tubaaniriza ku sitolo yaffe to participate in the Bride and Groom Expo nga tubaleetedde packages eziri affordable around Kampala. At Twende Zetu, we are all things travel. Are you looking for affordable travel deals? Honeymooners that have come here at Bride and Groom Expo, we are giving them exciting, amazing discounts. Rema Visuals ekuwa ebifaananyi eby'emikolo gyonna kwanjula, kukyala, mbaga ne parties, birthdays byonna. Abanyankole woine wedding, oyina omukolo gwa okuhinjira, okugiyitwa birthday, corporate events. Mwena ntuzabakolaho kaniza hosting embaga, kwanjula, kuchala, birthdays, graduations, tax collection, tuyina ebintu ebirungi. Mugenda tusanga wano ku Uma shopping grounds. Abalemi Nanaga Bogere wa Mega Bridals, Heleni Saguru wa Bridal World, era nga basimye Vision Group olw'enteekateeka ennungi bakubiriza abantu okujja mu bungi olunaku olw'enkya. Bridal World nno esangibwa ku Loom Street Universal House. Ate komyawo ne baterawo ne branch endala ku the New Park Royal Mall. Mega Bridals esangibwa California Plaza, Shop L27, Loom Street. Miss Uganda Trivia Muhoza naye yazze mu mwoleso guno ng'akubiriza abantu okujja mu bungi olunaku olw'enkya. Very exciting, very creative, bona dresses nnungi nnyo nga woziraba. Buli omu azze ali part of this expo. It's very beautiful. Sulaiman Mutebi, Ismail Nsubuga ne Kenneth Nyombi bebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mu buufu bwe bumu obw'ensonga za Bride and Groom Expo 2026 kibadde kijjobya olunaku olwokubiri olw'omwoleso guno ku Uma Show Multipurpose Hall wano mu kibangirizi kya bannamakolero e Rugogo. Abantu bagenze mu bungi okulaba ebikozesebwa ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu mikolo n'embaga era bonna bavuddeyo bamatidde. Omwoleso gwa Bride and Groom guyingidde olunaku olwokubiri nga guyindira mu kibangirizi kya bannamakolero e Rugogo mu Uma Multipurpose Hall ng'omutindo gw'ebyolesebwa gweyongedde. Unique Bridals olwaleero bakyusizza mu gawuni era ng'agikulira Yunia Kamya agambye nti bongedde okukendeeza ebisale eri abo bonna abagenda ku mudaala gwabwe. Abagole muluddeyo twagabye discounts tuli ku 50% discount. Aba Prime Rates nga bakulembeddwamu Paul Miro baleese ekika kya Volkswagen nga bongedde okusala ku miwendo okusobozesa abazzi mwoleso okukola omukolo ogw'ebyafaayo. Tubasuubiza era mujje nkya mu bungi nnyo ku lunaku olusembayo
muberenga mwefunira discount. Ye Kate Nabukenya okuva Mbala Funk Eco Resort ku Kizinga Dore ayongedde okuyita abantu okujja mu leso olunaku olw'enkya bagula obukonge basobole okwewangulira ku biro 2 nga buli kiro kisatulire. Ate Fred Kirose ng'anoonyeza akatale aba Hotel 360 esangibwa Endejje Namasuba agamba nti bongedde okusalirako abo bonna abateeka okufuna honeymoon nga ne Eric Bukulu Waswa okuva mu Provide Sands Lodge ku Bizinga Kalangala agamba balina enteekateeka ey'enjawulo eri abagole abakagattibwa ku bisale ebisaliddwako. Tuwadde omukisa kapo 3 oba abaagalana emigogo 3 okujja okwebakako ewaffe ebiro 2 n'ebyemisana 3 bajje bawulire obuwoomu bwa Lafanga Eco Resort. Kyali so bengera okujja store number 18 tubawe offers, tubawe discounts. Jangu tegere ku 360 kikyekola. Jangu tulina discounts ku mbaga eza week 15% discount. Ye Prudence Wokonika akunza wabona bakola embaga okukomawo bayige ku bintu ebyenjawulo ebinyweza obufumbo n'okuwangaza omukwano ate bafuna ne ku ccupa zaabwe eza wine wa Bera okulya ebifaananyi byabwe. Bera wine amacupa gejjudde wano mujje mbawe eccupa zammwe mbawe n'ebirabo by'okubeera mu bufumbo. Ye Doreen Bangwan okuva mu bavugirizi ba The Looks Bespo agamba nti oyo yekka agenda okujja mu leso gwa Bride and Groom yagenda okufuna essuuti 10 egisaliddwako ate era okuwangulemu ku ssuuti 10 ng'ayita mu kujjuza akakonge. So buli omu atannagula raffle tickets mbadde mbasaba muzigule kubanga oyagala ofuna essuuti okuva mu The Looks Bespo ojja tukutungire essuuti ogende ku mukolo ogoba mu office oba wantu wonna ng'ogumidde. Abolesa abalala okuli aba Team of Beauty basimye bakasitoma bakyadde ku mudaala gwabwe ennaku 2 ezisoose era ne bakubiriza n'abo batannajja okwongera okugendayo. Bannange ekintu kyakutteyo dda products abantu bazitwala. Dr. Anne Wajia mutandisi wa Cake to Differ abakozi ba keeki z'omulembe akubiriza abantu okujja bafune keeki ku bbeeyi ya wansi. Nga tukola keeki ez'enjawulo ezitali za bulijjo mu ndabika ne mu mpooma. Abolesa abalala okuli Danya Skin Expert abagogola ensusu basimye kampuni ya Vision Group okuteeka omwoleso guno okubawo omukisa okulaga ebintu byabwe bwe batyo ne basaba abantu okujja mbonja olunaku lw'enkya nga guggwa. Bojja wano tugaba 30% discount wano ku Silver Springs Hotel Bugolobi. Twasazeewo ngera bwenna bannyonnyodde nti twalina enteekateeka ne New Vision okuwa omuntu ekyemisana eky'obwereere. Tusigaza olunaku lumu lwa nkya omugole atannaba kufuna HD wig nga tonnaba kufuna wiigi yo gw'omwambaza tannaba kufuna wiigi wano ku gina discounts zikyagendera ddala mu maaso. Tulina tente ez'omulembe era ze tulina kyetuleete wano mu Bride and Groom. Tuva Igongo Country Hotel and Cultural Center eno esangibwa Embalala mu kifo kye bayita Biharwe. Jangu wane nobere ng'ogezesa foundations entuufu z'olina okukozesa ku lususiro abakyala ka anti-aging weekali. Ka bridals bane tusigaza lunaku lwankya tusigaza lwa Sunday lwokka mu Jester Bride bawe ebirungi. Olunaku olwayo lukomekerezeddwa n'okolesa emisono okuva mu bolesa ab'enjawulo. Simon Mutebi, Ismail Nsubuga ne Kenneth Nyombi bakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV. Ebula ennaku mbale bubazza omukuŋŋaanyo w'okuntikko wa Vision Group Babula Kaija awummula emirimu oluvannyuma lw'okuweereza emyaka 34. Tuwayizzaamu naye mu mboozi ey'enjawulo n'atubuulira ku lugendo lwe mu mawulire okuviira ddala mu mwaka ogw'olukumi olwenda mu 1992 okutuuka olwaleero.
Barbara Knight Mbabazi Kaija ye mukunganya wa Vision Group ow'okuntiko agenda okuwummula oluvannyuma lw'emyaka 3 egy'obuweereza mu mawulire. Ono musomesa wa secondary mutendeke era ng'alina degree 2 ne masters gye yafuna mu mawulire. Agamba nti yasomesa masomero agawera okuli St Mary's Kisubi, Kalina 2 Ntinda n'amalala era nga yatandikawo n'essomero eriri e Kasawo mu district y'e Mukono oluvannyuma gavumenti lye yeddiza. Agamba mu Vision Group yajjanga sub-editor omulimu gwe yasaba mu 1991 olwo mu January ng'ennaku z'omwezi 10 omwaka 1992 ne yeegatta ku kampuni ya Vision Group mu butongole. Era neebaza Mukama n'entandika okuba features editor from that 1996 to 2006. It's a position I held for over 10 years. 10 years. Onazali Nyamadaala nga wakati wa 1992 okutuuka 2006 yafuulibwa omusunsuzi w'emboozi empanvu ziyite features oluvannyuma n'afuuka omukunganya w'emboozi zino. Nayangu amangu okwadjustinga kubanga obwa sub-editor obwo mubalako myaka 2 gyokka ne banfuula deputy editor in chief. Myaka 2 1992 to 1994. 1994 nafuuka deputy editor in chief. Agamba mu kiseera kino we yaddirayo okusoma olwo n'akuzibwa okutuuka ku ddaala eryamyuka omukunganya wa Vision Group ow'okuntiko obuvunaanyizibwa bwe yakola era oluvannyuma lw'emyaka 4 mu 2010 n'afuuka omukunganya wa Vision Group ow'okuntiko. Nakola n'omukyala bamuyita Elsie Ditamaman nga ye editor in chief, kakati nze nga ndi deputy editor in chief. Nga Mr. Kabshenga wayingiriramu awo nga Mr. Kabshenga ali managing director ate CEO. Era Mr. Kabshenga njagala kumwebaza nnyo kubanga yatuyamba nnyo, yakola emirimu gy'amaanyi. Naye nga kyenjagala okumwebaliza ennyo yakyusa New Vision n'agijja ku mawulire mu lupapula gokka n'aleeta broadcasting stations. Era broadcasting stations ezo tuli babiri nga tukola babiri. Deputy editor in chief namalako from 2006 to 2010. Kakati mukyala Ditamaman n'agamba nti amaze okukola. One banfuula editor in chief. Asonze ku bintu ebimusomoozeza mu buweereza bwe newankubadde ng'era ategeezezza nti bisuubirwa mulimu nga guno era awadde bannamawulire amagezi okuba abantu balamu abeesimbwa era abanyiikivu. Ku Vision Group twenyumiriza nnyo mu accuracy, twenyumiriza nnyo mu balance okulaba nga amawulire teweekubira luyi lumu naye ate bw'oba ogenze osaka amawulire amatuufu. Weewaawo kubanga tuli bantu olumu tubisobya era bwe tubisobya tukola apology. Yeebazizza abakulira kampuni ya Vision Group olw'okumukkiririzaamu n'okumukwatizaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Vision Group erina ekintu eky'amaanyi kye yankolera kye njagala okwebaliza nnyo management. Management mu kiseera ekyo bannyamba okugenda e Cardiff mu Thompson Foundation. Yali koosi nnyimpi, yali ya myezi 4 naye nga bakuyisa mu buli kintu kyonna eky'amawulire mu kiseera ekyo omutwalo gwa pound nga kakati ng'ezo totaddeeko air ticket, totaddeeko upkeep. Nempulira nga bantaddemu omuwendo era n'okusomesebwa. Nakomawo kwegamba yali turning point mu career yange. Nakomawo nga amawulire nga tegedde. Asabye bannamawulire okweyongerako mu bye bakola